Kaliisoliisi wa Gavumenti Beti Kamya asabye bannayuganda okwongera okuloopa abo bonna abenyigira mu bukenuzi n'obuli bw'enguzi kubanga bano bebongedde okuteeka gavumenti mu matigga. Kamya abadde ku mikolo gy'okulambulirako abayizi abali wansi w'enteekateeka ya Skilling Uganda ennakulabye mu Lubaga ategeezezza nti kati bannayuganda balina okwerwanako bo na bokka na bokka nga bejjamu abakyamu mu bo bayiribayiri. Ayingira mu bya corruption bw'ogugonga omuntu wa bulijjo kumuwaabira kubanga abantu balina information fe abalina corruption abalwanyisa fe tulina instruments of authority fe tulina obuyinza constitution bwekola ki bwekuwa naye gwe olina information. Corruption omumanyi otya? Mukozi wa gavumenti tumumanyi naye ayina gali kwoleka sente azijjawa kati gali kwoleka eyo okujjako ng'aginnyonnyodde ye feesi yaki ya corruption. Kamya ayagala ng'abayizi abatendekeddwa okubeera abatetenkanya mu buli mbeera naddala ku mutindo gw'ebintu nabo balwanyise omuze guno gw'enguzi. Nga gwe otutemyako nze nyina obuyinza baalina authority emuyita ne nga kyowange nnyonnyonya sente zagali kwoleka ezo wazijjawa. Bw'onyinnyonnyola obulungi nti jjajjange yazindekera nga nkuga nti kale genda. Bw'otonyinnyonnyola bulungi nga nti olabika wakwata mu ssente zaki z'eddagala okola mu minisitule y'eddagala zirabika kyeddagala olabika wakwata mu ssente zaki z'eddagala nga tukolako ng'amateeka bagakola ki. So partnership eriwo nti eno gavumenti erina obuyinza naye abantu mumwina information. Akulira ekitongole kya Directorate of Industrial Training yategeezezza nti bagezesebwa ku ddaala eryenkanankana n'erisooka mu masomo bayite O-level. Hours okusinziira abaana bye bakoze kubanga nange mbiyiseemu their level of competence era bano njogedde n'abasomesa waliwo ne ttiimu yange Fred mmanyi bano tugenda kubagezesa ku ddaala eriddako etuyita level 1. Minisita Namuganza nga naye yeetabye ku mukolo guno yategeezezza nti weetagisaawo ekifo gaggadde wanaateekebwa ebintu bino okutundibwa kubanga abaana babikoze banaaba balina enteekateeka y'okubifunamu. Because I'm supposed to present a paper on housing on cabinet. Tuli kujita gated communities. Before we are failing, if we can put a housing project in paper and a proposals, we have organized settlements. Yes, when you affordable houses, papers, manifesto kama tukwatizeko nti abantu bafuna amayumba amalungi naye beeyi gye bayita yenseko buki ate nga babawa n'ettani. Enteekateeka eno yatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2017 n'omulamwa gw'okuyamba okutendeka abantu abava mu bitundu eby'omugotteko.